Sheikh Nuhu Muzata batta badda gamba abagagga ne bataddamu ne bakola ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba osonyiwe Sheikh Nuhu Muzata batte. Sheikh Nuhu Muzata batte abadde musajja nga mu eche amaaso ge wano musajja musanyufu nga alina bashashi ng'asanyuka nga mutudde wano ne museka. Sheikh Nuhu Muzata batte subhanallah abadde alina omukwano gwa Namaddala. Weri kwennyini abakyala bakulu bonna abeddira enjovu bw'ate basenga wabeera maama we amubuuza afukamidde. Ebimu mu bintu bye bayita okusabira omufu kwogera ku birungi bye. Badde alina omukwano gwa Namaddala. Sheikh Nuhu Muzata batte ye musajja Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa ayali amanyi taata ne maama. Lumu mama otokomo n'amutambuza mu kibuga naye lumu nalimu wamutambuza bwati ng'agenda amulaga ebizimbe naye nga maama akadde nemuga Sheikh maama lwaki omulaga ebizimbe ati nino bimulaga afuna essanyu ku mutima. Teyabuuzaako ku maama we nga tafukamidde. Allah subhanahu wa ta'ala tukulajalira olw'ebirungi ebyo bye tugenda tukoonako osonyiwa ne Sheikh Nuhu Muzata batte. Ku Bilali wali mu binyira Kalyango bino tobimanyi ozze wano jjo mu Bismani nakyewa niwulirize bulungi mugane mutugoba nsembera yeeri onsinza Muzata bwe yali asoma. Sheikh Nuhu Muzata batte yasomesebwa abantu aba. Sheikh Ahmad Muhammad Kalanzi olwaleero mu kibuga takyalimu eyo omu ku basheikh abasomesa Sheikh Nuhu Muzata batte. Hajjati Kurusumu Muzata wandiika abantu abo ogenda obanoonye. Sheikh n'asomesebwa omusajja omulala kitange Sheikh Muhammad Kyazze. Sheikh Nuhu Muzata batte tubadde tutuulaawo naye nga Sheikh Nuhu Muzata batte oyogera naye ne mumaliriza ne mutandika okugenda nga musala amagezi naye nga bwabyo oluusi ekiyinza omulemesa bakalyango. Tomwejjana Sheikh Nuhu Muzata batte abadde musajja mulungi yabadde mubuukamuukaawo wallahi ogenda okukeera enkya nga ye ali ku birala museka busesi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba nti la tadhrab yagamba nti awsini nabbi namiraayo nagamba tosungwalanga naye ani atasungwala kyeyali ategeeza okuwangaala nga tulina totunula ku munno. Muzata batte alina gwatatunulako. Kalyango bali tuzika Sheikh kinene kitaffe nze nabikira Sheikh Nuhu Muzata batte. Bwe mubikira Sheikh najja naye nga Kalyango agamba nti musisa Abdurrahman nze owawaka. Sheikh bwe yatuuka yagamba mwe mubiveeko Abdurrahman muleka akola omulimu ne tukola omulimu ogwawamu nga kyetunoonya basiraamu kubeera nti bulamu kitubeera omuntu omu. Naam Allahu yazugula shahada olwo Allah n'atuwejjana. Olwaleero abatudde wano abasabira Sheikh Nuhu Muzata batte ne babalaba muzza ayinza okutunda nga sibe kumbadde okumpi ennyo. Bano be bano ne basabira kyaba gwokyawa ng'olekamu kuyinza okukeera enkya nga yakusabira. Yagala gw'oyagala ng'olekamu kuyinza okukeera enkya nga yatakwagala. Basiraamu bannange Sheikh Nuhu Muzata batte kyakuyiga kinene nnyo gye tuli. Abadde atalina gwalekerera
ye musajja abadde nti olina embaga ng'akwata emitwalo 5 n'agakuwa n'ogenda n'okola embaga nimba otera nnyo okola embaga ez'amaanyi nimba temulowooza sheeka abadde ajja mu mbaga zammwe kufuna wallahi ng'embaga zammwe aziteekamu zatabatte njagadde kusooka kwogera ku birungi bya sheekhe Nuhu zatabatte nange neeyogereko lwaki ndi wano njagala kwogerayo ebigambo bibiri ntuule abantu abakedde okujja wano okusooka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abawe ku bantu abalisooka okujja ku mukolo gwammwe n'abaddiridde n'abasembayo empeera bwezityo bwe zijja zitambula toyinza kwenkanankana na muntu yasoose wano ono tiitira gwe nasanze wano toyinza mwenkanyakanya ku mbeera eyabaddewo obadda buli muntu amala kuwuliriza bazze naye kaŋŋende si mukati ge gavuga naye wallahi ya Mungu buli yazajja kufuna empeera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajjemu mu mitima gy'abannaffe abataliiwo ajjemu okubeera nti basunguwala nnyo sungu si bulungi Allahu akbar obwetaavu bwa Sheikh Nuhu Muzaata badde kumusabira bwe tuba tusabira omufu tugamba nti Allahumma la taharimna ajrahu nga tumulabako wano totuma mpeera za Sheikh Nuhu Muzaata musabidde nga bwe tukoze wala tafutinna ba'dahu Sheikh nga avuddewo tuleme kwerya mu bujju walimu bino byammwe byabo walimu mujja kubuuzibwa lwaki mu nsi muno mwali bawalimu thumma la tusalunna yawmaidhin anin na'im Allah ajja babuuza ku kyengera kiyababa okubeera omuwalimu ate nga oli mukulembeze ekigambo kibayita dduwa kusaba tekiriiko kondishoni yonna ntandise shariya niwe katumba bwe kibayita edduwa tekiriiko kondishoni yonna kabe nga agiteeseteese si musiraamu soma baba soma omuteesiteesi n'ateekateeka n'agamba nti bannange mujje musabire taata wammwe taata wange nga yali musiraamu no condition tetujja kujja toli musiraamu kefu idha kana muslima mutya bwabanga musiraamu abakola hijja abagagga babawa sente nemugenda mukola hijja sibaguli hijja zammwe zonna ntuufu naye nga ababawa sente si basiraamu konayo ebigambo bino si byogera lwa bubi naye byogera mu biti bibiri ndi sheekhe ate ndi wekatumwa wasibuka yiri mwenna gye muyina awal mufti kati ayagala okulumba lumba katumwa ate saagala ranka Yusufu nze saagala ranka wano tebabakubeeyo emiggo nti mwalese this week as was spring saagala ranka njagala Sheikh Nuhu Muzaata batte jazakallahu khair njagala Sheikh Nuhu Muzaata batte Sheikh Nuhu Muzaata batte tetuyinza kubeera nti waliwo edduwa nze kebeere ng'eri wa mukadde waffe omulangira Kasimu Nakibinge siyinza butagigendako era gwe ku lusumu buli woowulira nga edduwa ya Sheikh Nuhu Muzaata badde edduwa terina condition genda Allahu akbar yenna okuteekateeka okusabira omufu mu kapasite yonna gy'osobola ajati ku lusumu Muzaata kwebaza oli mwana muto naye oyinza okuba nga tolina messages wafulumiza okujjako nga bazifulumya kugwe gumiikiriza lusumu gumiikiriza tofulumya ekigambo kyonna buli lwonoogumiikiriza
Sheikh Muzata bwafuna buli kitufulumya kyonna mu bigambo nga tubifulumiza no kungulu wallahi tuba tutyoboola Sheikh Muzata bate inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nakoze omulimu gwange nze ekola yange nakoze omulimu gwange gwenteekeddwa okukola nga Sheikh Abdurrahman ne Allah nampa nenfuna muto wange Sulaimani Lwanga Allah musasire namuga ne Sulaimani ebigambo byewakozesezza nsaba obirekerawo nkusaba busaba ngaba abawo nga bwomanyi nkomerero Sheikh nga abadde avaawo tulina betwogerere Sheikh bingi mubabimanyi ebigambo byegadde njogera Sheikh Muzata wallahi Sulaimani onga abimanyi ajulira tusaidia dini nga tuli kwetu seshe siwe buli kali amutolina omukyala wallahi oyina ebizibu byo mu nyumba yo ebyomu nyumba bannange temubifulumyanga mu bantu ate okufulumya ebya munno nga toyagala kufuluma bibyo wallahi naawe ebibyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteeka abantu bakuteeka okukalakata bakalakate temwagalize mukalakata soba Allah abaagala okukalakata abantu nabo Allah subhanahu wa ta'ala bateerewo oluvannyuma bakalakate ukarakata biki bamututa mukarakata bamukarakase wallahi obufumbo bulimu ebyama Hajati Kurusum ayina byabeereddewo Sheikh Muzata tetagenda kutegeera paka esiba ivaawo nabatulira kufa ayina byatagenda kwongera abo babadde babiri nga bayingira mu kisenge ne baggalawo n'ensumuto ne bakisiba ne babeera ku kitanda eki ne babeera nga buli muntu tali eno nga buli muntu ali bwati abo b'osomoggola osomoggola ki kuva mu kusomoggola abantu namwe bajja basomoggola soma baba bajja kusomoggola bannange mbasaba ababadde balumba abantu oba badde olumba famire ya Sheikh Muzata bate oba badde olumba bana abaana oba badde olumba Hajjati Bujirita oba badde olumba Haji Musa sawansi oba tosobola kuyingira mu bintu bino bali fatujje fabone Sheikh Muzata tujje tutuule yali ayagala nnyo mukyala we Kurusum siina wenawulira kwonna wonna Sheikh abadde mwogezi siina wonna wenawulira Sheikh nga ayombesa Kurusum wabula abadde ayombesa abantu balala abayinza okuba nga baagala mujjako Kurusum temukyawa abantu bonna temukyawa maama wammwe Bujirita temukyawa maama wammwe Hajjati Kurusum temukyawa bakitammwe abato wala tafutinna ba'dahu tatukutukamu lukusa kuva mu bakadde singa omukyala toyina mahale ku ssaawa eyo omutwala ne gasigala nga gabbanja naye tosobola mutwala nga tebamukuwadde ate singa afanga aganya naye kitwetaagisa olwaleero kuguno omulembe gwa .com wano wentuuka kikwetaagisa okuba ne certificate kitwetaagisa okuba n'abajulizi kitwetaagisa okubawo n'omuwalimu bonna ne bawandiika ne bajulira ku nsonga eyo certificate abajulizi ne bajja naye waliwo n'okuwandiika olwaliro ku mulembe guno buli lwotanga omukyala kozesa ebintu bino wammanga oteekwa okumuwa ttaraka nga mpandiike ng'eriko abajulizi nga bwe wabaawo abajulizi ng'omuwasa ingangewe ekirana wagamba oli ku briefing y'aba scout n'otankubirako oko tebakikirizamu bantu Honorable Nakiwala si yatandikira mu nsonga zino waliwo gye zasookera mu bawalimu abawalimu ne bibalema okuvuga obulungi ne bibalema abantu ne bajulira ne bagende wa Honorable Nakiwala Honorable Nakiwala aliwo mu mateeka nga bamasheekhe bwe baliwo mu mateeka ne famire nga bweriwo mu mateeka
n'abakyala nga baliwo mu mateeka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tusasire kadde waffe, amuwejjana, amusonyiwe ebyamusobako. Tulajanya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna tudde tutereze ebintu bya sheekhe, tubakasa nti buli omu gyali olumi ba sheekhe naye oyinza okubanga okutte ekkubo bbi, tukwate ekkubo ettuufu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama Sheikh mwenana batuma Mungu amuna bazana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsoso kutenderezo Mtonzi subhanahu wa ta'ala oyo Mungu yatukolera obulamu n'okufa nga yabitukolera mu nsonga ya kutugezesa alabe muffe ani asinga okulongoosa obukola obulungi. Era nenzirako okusabira ku mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Mungu aseebyengera n'emirembe ku ye omwogezi ayogera n'agamba nti muno mu nsi beera Mungu olinga omugenyi oba ng'omuntu asala ekkubo. Nensaba Katonda aseebyengera n'emirembe ku bantu b'eŋŋanda za mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awamu ne basahaba be bonna. Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu Qur'an mu aya gyensomye yegamba wajaat sakratul maut bilhaqqi dhalika ma kunta minhu tuhid. Allah tabaraka wa ta'ala bwe yalinga atukolera okufa teyakutuwa nga kibonerezo, wabula Allah tabaraka wa ta'ala yakola kigambo okufa olw'ensonga eziwera. Bwe tubanga tusoma mu akida mu tawhid tusoma ebiyitibwa as-sam'iyatun, ebyo ebintu ebiwulirwa obuwulirwa ng'olina obikkiriza, era ebyo by'okkiriza mu kubiwulira obuwulizi bw'obanga tobikkiriza obukkiriza bwo buba bwa kitundu oba tobalirirwa ddala mu bakkiriza. Nti obulumi bw'okufa bujja eri omuntu olw'ensonga asobole okukakasa ebyo byonna by'obadde oyinamu enkenyera oba by'obadde olowooza nti ddala gyebiri oba tebiriiyo. Ebyo by'owulira ng'obikkiriza nga tomaze kubiramu, kubanga tukkiriza nga waliyo bamalayika, era bw'otakkiriza nti gye bali obukkiriza bwo batonda bakuba mukkiriza. Kyova olaba nti Allah tabaraka wa ta'ala atugamba falawla idha balaghat alhulquma wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqraba ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti singa omuntu atuusizza okufa naye omwoyo we gutuukira mu ddooko lyawo, atuuse okugibwamu omuntu omwoyo, wa antum hina idhin tanzurun. Allah agamba nti mwe muba mulaba ng'omuntu oyo mumutunuulidde, wa nahnu aqraba ilayhi minkum. Naye Allah agamba nti ababaka be basindika omumugjamu omwoyo nga nabo be bamalayika baba we bali, walakin la tubsirun. Wabula mwe muba temukola ki? Temusobola kubalaba. Ne bwe tubeeranga weetuli Mungu najjamu ono omwoyo nga tulaba tetusobola kubalaba. Naye bwe tuba tusoma mu akida tukkiriza ti bamalayika gye bali. N'amugamba njagala ombuulire engeri gy'ojjamu emyoyo. Yamugamba nti nze sivaawo wano wendi, wabula omuntu aggyibwamu omwoyo musindikira bamalayika 40. Mungu kyavaga nti wa nahnu aqraba ilayhi minkum walakin la tubsirun, yani ababaka ba Katonda baba bawera. Olw'obuzito bw'omwoyo ogujja mu muntu, buli malayika erina akatundu ketwalako neteeka wali, naye ng'ate tebeemu ekwata ne zinnaazo ne ziteekaawo n'endala. Bwe tubanga tutunuulira
tukkiriza bulungi nti tujja kudda eri omutonzi subhanahu wa taala. Era buli yenna akakanyala n'akola ebyo ebitagwana yoyo atalina kukkiriza tuwakuzibwa eri Katonda. Allah kyavaga nti kullu nafsin dhaikatul maut, kullu nafsin dhaikatul maut kullu nafsin dhaikatul maut wa ilayna turjaun. Allah aga nti buli muntu yenna oba buli kiramu kyonna kyakukombezebwa kufa era eri Katonda subhanahu wa ta'ala kibeere nga kizibwana. Ezo ezimu ku nsonga lwaki Allah yatukolera kintu kufa naye si kuzikirira oba si kibonerezo, era tusigala nga tokyali bantu wabula nkyuka yebeerawo nova mu bulamu buno noyingira obulamu obulala. Wano ku nsi twajjanga bapakasi tukole ebyo bye tunaganyulwa oluvannyuma lw'okuva ku nsi eno. kullu nafsin dhaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawma al-qiyamah. Mungu akakasa nti ddala ajja tusasula ki empeera zaffe okunaku lw'enkomerero nga tumaze okuva mu nsi. Ayogera agamba tadabbaru ma jara fiha bifikri wa in nazala al-qada'u fatriku bisabr fa inna rahiluna gada bisafar wa tansana al-ahibba ba'da 'ashr. Aga wetegereze nnyo tadabbaru ma jara fiha bifikri, wetegereze buli kyonna ekiba kiyise, si kukitunuulira butunuulizi bwekiti ne kigenda noga ekyayise kyawedde. Bifikri teekamu okulowooza. Naye n'agamba omuwa w'amagezi Allah gyaleese fa inna rahiluna gada bisafar, naga nti ffenna katube nga twagala oba tetwagala rahiluna gada bisafar, tujja kutambula olugendo mukadde waffe muganda nsana al ahibba, ab'emikwano bajja twerabira ba'da 'ashrin, luvannyuma lwa nnaku 10 nga tebakyakujjukira. Waqad sirna idhaman baliyatin, nga tumaze okufuuka amagumba amamenengufu. Walam nu'ashiruhum biwuddin, tubenga abatawangalangako ng'ab'emikwano nabo. Naye bwe yali abuuza yagamba kam dumu'in jara, amaziga gaali genkanawa ge baakulukusa baina hadi ku matama gaabwe bi ahzanin wa aswaki nga bakaaba olw'ekiwuubalo n'okulumwa n'okuba nti obaawukanyeeko oba obabuzeeko. Naye mukyo tuyigamu ki? Wamagezi omulala yagamba sa'altu ddara tukhbiruni anil ahbabi ma fa'alu faqultu